Mbaniriza ku Morris Jordan's K Media olunaku olwaleero. Kye mbaleetedde nno olwaleero kyanjawulo. Ennyumba zino oba enzimba eno oba enzimba y'ennyumba zino abantu ababeera mu America, London, Canada, Netherlands, kale enzimba y'ennyumba ezo be batera oziraba. So nzibaleetedde mu Uganda olunaku olwaleero. Manyi Uganda bw'oba ng'ogiraba ng'ogiwulira buwulizi oba ng'ogibeeramu nga totambula kizibu nnyo okumanya ebintu ebigirimu, naye tambulako. Nze nyinza okuba nga nabasoosezza eno mu estate mu lands zino, naye njagala otandika okulambula nange. Buli nnyumba gye nkulaga ekintu ekyenjawulo. Kakati estate eno erimu ebintu wali olabyeko ng'ennyumba nga bali bazimba ennyumba nga nnyingi nga ziri mu kifo kimu, naye nga ggwe osobola okuba era ng'ate ogulako ennyumba eyiyo nga yiyo wekka mu kifo ekyo ekimu. Tutambule ne Brand Pro Properties, nange wendi Morris Jordan's K Media. Tutambule ffenna nkulage omukulu Brand Pro Properties Mr. Ivan agenda kuba tulambuza, naye naawe ne bwe togenda kugula beerako ku vidiyo eno olabe ebirungi ebigirimu. Morris Jordan's K Media, tutambule ffenna tulambule nga bw'oyiga. Mega estate gwebajja mulimu ennyumba 8 kati eno zino ze zimu kuzaggwa tugenda kubalambuzaako compound ne munda. So Tuli ku mega kati Mr. Ivan wano we watuufu wano wa bwe bajja abamanyi Voice Mall emabega wa Voice Mall we wali ennyumba eno emabega wali kano ka estate kalimu ennyumba 8, right? Kalimu ennyumba 8. Kakati tugenda kubalagako kezimu naye nga emu bweri nga bw'ogirabye n'endala zonna bwe zityo bwe zifaanana munda ne wabweru ezaggwa naye ezitaggwa zo za njawulo. Mulimu phases 4. Yes, mulimu phases 4. Bei ya njawulo. Kati katugendeko munda tulabe bwe zifaanana munda. Abamanyi Voice Mall nga bw'olaba Kamwesi y'ekyebando ne Voice Mall bwetyo bweri. Njibalaze bulungi bali. Kati tuyingireko munda tulabe WhatsApp. Wow. Sitting room. The dining room, and the dining, and the kitchen. Open kitchen. Mzee baloja na kuzima bazimba nyo open kitchen. Wala kufumbira kiba kufumbira ngolaba. Waiza kufumbira omusota. Okande ekyenyanja kati wagenda washing machine. Anagina washing machine. Okay. So kaliwe what world kiyongo kyekyo, then bituva ku kiyongo netudda wano ku dining yewe wafaanana bwekyo. Access ya dining yen osobola okuyita wano, osobola okuyita wali mu main entrance
oba toyagadde muba musobola okuggulako wano n'oggulawo ne mulya nga mufuna ka fresh air. Tusanzewo beautiful chocolate lady. Beautiful chocolate lady atudduse. Sitting room, yeah. Okay. Then the sitting room, era naye inaka fresh air. Wosobola okuggula. Yes. Otula wano n'olaba bakidi bo nga bazannya wali bompiira ng'ate era ne view ogiraba oba olabira ddala. Okalabye? Kaba kalabikira ddala bulungi. Wow. Yes. Neighborhood ndowooza ogiraba oba otudde wano ng'oli mu kulya kamere naye ng'ate n'eri olabayo bulungi nnyo. So ennyumba twabagambye mu eno estate mulimu ennyumba 8 eddiiro. Chocolate lady ye yatugobye atumubeera kino kye kisenge ekisooka. Kino kye kisenge ekisooka bwefaanana. Still ekisenge kino era nakyo kirina akavyu kalungi eno. You can be taking shower as you are enjoying. Wardrobe zayo ziizo so oteekamu byonna byeyagala ate nga ne kateni zino kateni kyemmanyi kateni rods zino zava wa mama interior. General bathroom. Twagala genda mu kisenge mubadde mu ddiiro mulimu okunywa yagala gendako mu manju tukozesa kino. Tukyali wansi kadeni twambuka waggulu. Balcony. Tuli waggulu ne waggulu walina ka balcony solo teekawe kawungeezi n'oteekawo akameezako katebeko. Osobola n'okunyumya ne neighbor wali. Neighbor yuli wali osobola okunyumya naye nga bw'oli eno ye kyekiriwo how are you nkulikeyo ku mirimu gigenze gitya. As you taking your tea, as you taking your soda, as you taking your beer. Yes, ate naye ekisenge kyayo kino ekisenge ky'abaani kino kyabawala kino kyabalenzi kino kyabawala. Yes. Kati ebisenge bisatu. Okay. So kati waggulu twakalaba ebisenge bibiri then bwegatako ekyawansi kyetwalabye
Ennyumba nga nnene mumbuzeeko oliwa? Master bedroom. Maama taata kino kyekyammwe. Maama taata kino kyekyammwe. Bannange bwaguuga. Balkoni yeeno ka view. Bannange. Wow. Ka view okalabye. Neighborhood girengere eri okay. Paka eri. Kadongo kamu. Oli wano. Sannyalaze lyegali bulungi. Teri kitakola. Wardrobe zammwe zizino. Ey'omwami ate ez'omwana ekola ki eno ewaffe ewabaayo? Mpozi kaana akato ka bebi. Wardrobe ziri 3. Taata, mwana, maama. Yeah? Bathroom eri aha. Wagireeba? Bathroom yawe eri aha. Yes. Wow. Yes. Nice. Yeah. So, kyekyo. Toto ebisenge bina. Ebisenge bina ne bathroom 5. Omukozi w'abeera. Kakati wano walaba nnyimiridde tubadde munda awo. Eyo geti gy'olaba omukyala mwagenda okufuluma awo omukyala ogenda mulaba omukyala wafuluma awo ye geti yaawo. Ennyumba zino nnyingi zonna ziri mu kifo kimu. Tugaye mulimu ennyumba 8. Buli nnyumba erina geti yaayo. Buli nnyumba erina ekyapa kyayo. Buli nnyumba eri awo. Anyway, kati kibanyonyola ntya naye kasita tulina Mr. Ivan agenda kwongera okutunyonyola. Naye nkugambye wano bw'ofunawo ennyumba ziri kumpi nno wano. Ziri kumpi wano ng'onootera okutuuka. Wano Kitende, ziri wano Kitende wano. Abamanyi Ekitende wano ku moolo. Ku moolo awo eri awo. Weziri kumpi nnyo. Tutambule. Ezimu zaguliddwa kati ng'eno eno teriiwo. Eno baagiguze nannyiniyo yamaze dda otuwa ssente. Kakati naawe osobola era naye bw'onoogula eyiyo tujja giteekako sold nga bw'olaba eyo twagitaddeko sold. Okay. Kale ennyumba zino Mr. Ivan baazizimba. Ebitaka sibyagala. Ngo yimirire wano. Kale ennyumba zino Mr. Ivan baazizimba. Eringa estate. Ziri ennyumba mmeka?
buli nnyumba erina geeti yaayo. Gated bazita gated community. So buli omu alina geeti ye naye wabeerawo geeti ebeerako omusirikale eya meyi. Yeri. Estate eno eriko geeti 4. Yes. Waliwo eri esooka gye tubaddeko. Yeah. Naye wansi So wansi awo kondominium tugenda kuteekawo okuzanyisa kw'abaana, ebyokuzanyisa by'abaana, swimming pool, wali wansi tugenda gibalaga. So in other words, eno bumanyi waliwo ekyalo kye nalabako ku TikTok, ku TV no kubo yali TV, nga bayina kyalo kyabwe nenga bakiteekako gate. Kati ne kino tugambe kiringa kyalo era gate yeri wali waggulu. Okay. So kati gojja n'ogulamu ennyumba yo. Ne bw'oba toli wano osobola ogigula n'ogikola n'ogipangisa. Ne bwa toli wano. Aha, osobola okukola otya? Ogigula n'ogikola n'ogipangisa. Noba ng'ojjamu ka income. Aka monthly. Monthly income. Oyinza ogikola Airbnb, ogipangisa nga tiriimu kintu. Kati wenjigula kyekikakasa nti yange. Buli emu erina ekyapa kyayo era eriko n'ennamba. Buli nyumba eri wano eriko ekyapa kyayo n'ennamba yaayo. Era bw'oba oyingira wali bagamba ogenda wa oba oli mugenyi. Ogenda wa house namba ki namba ki. Oza mukitegedde. Bulaaya twamugyeyo Bulaaya twamulese Kampala. Buli kimu kiri wano. So ne wano sales office weeri. Yeah. Kasita ogamba nti nye Ivan Brand Pro yansindise. Yeah. Mukyala ndowooza mumulabye nga ntambula naye wali. Yakwasaganya ensonga za wano ku ofiisi wano. Yeah. Kati nze mbeera ku main branch. So kati gwe bw'obozze omugamba Ivan Brand Pro yansindise kubanga nze nga bya offer wano. Bw'ogula ennyumba etannaba kuggwa mbawo ensaawa 3 eza seminti nembawa ne forward y'omusenyu okutereeza ebyo ebitonotono ebitannagwa ng'omala ennyumba yo naye bw'oba oyagala tugikumalire byonna tubikola ebyo kubanga mizannyo gyaffe. Neno nayo gibalage nayo bagigula. Neno nayo bagigula. Eri ku 10 Kyovulaba nayo eriko akapande aka sold nayo bagigula teriiwo naye eri sold. Kyenkugambye nti no nayo bonogula eyo tujja tekika akapande akalaga nti eri sold teriiwo. Zino zo tulabako sold ze zikyaliwo. So yanguwa nawe obere nga weefunirako eyiyo. Payment plan myaka 2. Payment plan myaka 2. Okkirizibwa okubeera ng'oleetako ssente z'olina ne tukuwa ebbanga lya myaka 2 n'oba ng'osasula mpola mpola n'ogimalayo ennyumba yo ne tugiteekako akapande sold. So kyekyo Morris Jordan's Kaweesa straight out Aromatic Entertainment. Eyo gate gy'olaba bali mu kuzimba gate. Omanyi tubaganye nti no buli column buli line eriko gate yaayo oba buli street. Zino street zonna. Yes. Thank you. Katukirira ate ku condominium.